Olwaleero muna FDC James Nandala Mafabi lwazeemu okuyega abalonzi oluvannyuma lw'okuwummulamu ku Ssekukkulu. Nga tannasimbula okwolekera disitulikiti y'e Kween, ono asookedde mu maka ge yali omuwagizi w'ekibiina kyabwe kati omugenzi Michael Nakapoli mu disitulikiti y'e Bulambuli. Rubeni naye obibutangisibwewe. Ono atandikidde mu disitulikiti y'e Kween era ng'eno ayaniriziddwa mu ssanyu mu town council y'e Kariki mu ggombolola y'e Gariki. By now this road would be tarmacked, but see how it will look like for 40. Bakira bano basagambiza nga poliisi bw'enyweza ebyokwerinda. Ekizibu ky'amasannyalaze, ebbula ly'amazzi amayonjo n'abaana abawala okufumbirwa nga tebanneetuuka bye bimu ku bizibu abeeno bye babuulidde Nandala. Eluddewo emaze emyaka nga 15 okuva yakulaakulana naye tetulina amasannyalaze. Tulina ekizibu nti abaana eno bafumbirwa nnyo, abaana bafumbirwa nga bakyali under 18 years, ate abazadde bakolagana nnyo ne ba security personnel ne ba LC tebafaayo. We have tribalism. There are people who are cut from there in the name of we have the owners of Uganda and the monarchs of Uganda. He must fight against it. Bano bagamba nti newankubadde ebyobusuubuzi naddala okutunda ebisolo ng'ente bye bimu ku bintu ebikyabawangaazizza. Gavumenti eriko yalima okubakolera enguudo. Oluguudo luli kilometers nga 17 naye lubi nnyo, otambulawo ssaawa nga 3. Oluvudde wano abawagizi ba Nandala baagadde okumwerekerako mu disitulikiti ya Amudat, wabula poliisi tebaganyizza. Nga kyajjayite ku lutindo olwawula disitulikiti y'e Kween ne Amudat, Nandala akubiddewo olukuŋŋaana lwe olusoose mu disitulikiti eno. Ebya ssentebe wa FDC mu Soroti Daniel Eyigu era nga yabadde akwatidde FDC bendera ku ky'omubaka wa Soroti County okwabulira olwokaano ku ssaawa esembayo. Nandala ategeezezza nga kino bwe kitaabayigudde ettama. Etteeka terikiriza ffe abalina okumujjayo ffennyini. Yayinza okugenda neffe tugenda kukola campaign. Ono era yenyamidde olwa gavumenti okutondangawo disitulikiti empya ng'ate terina nsimbi za kuziddukanya. Nandala era ategeezezza nga gavumenti ye bw'eri enneetegefu okukulaakulanya abantu b'omu kitundu kino kubanga gavumenti eriko erabika ng'eyabeerabira. Coffee, you will grow raw wheat. At times you don't get market. I want to tell you, a good government is supposed to get market for their people. We want to assure you are going to get your market. Wabula bw'abadde ayingira disitulikiti eno asanze akaseera akazibu okuyega abalonzi olw'abyo ebyokwerinda okumutegeeza ng'akadde bwe kabadde kaweddeyo. You're commanded to go home.
Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.